olugendo lw'e Bulaaya buli omu alunyumya lulwe. Emboozi y'e Bulaaya omuntu ng'atandise ogikuteerako. Bw'obanga oli wa mutima mutono oyinza omugamba lekeraawo. Bw'obanga oli wa feesi ereeta mangu amaziga kyentegeeza ng'okaaba mangu, toyagala kubeera nga omuntu akunyumiza emboozi y'e Bulaaya. Emboozi y'ekyeyo teggwa matendo. Emboozi y'ekyeyo teggwa kukaabya maziga. Wabula ng'ate era nammwe abali eyo abeegombesa abantu abali e Bulaaya, baganda baffe tetuganye nti ebiseera ebisinga oba olabanga omuntu avudde ku ddaala erisooka n'agenda ku ddaala eriddako, naye ekibuuzo kiri nti omanyi ebifo e Bulaaya oba nedda? Tuteekayo obutambi bungi nnyo ng'abamu tukomplayininga ku biri e Bulaaya, abamu nga tubalaga ebirungi ebiri e Bulaaya. Wabula ng'ate abamu ku mmwe obutambi obwo temubulaba, muyinza n'okuba nga mubulaba naye nga mulina mukiri ng'akyaliyo nga gyali. Obadde okimanyi nti waliyo omuntu ali e Bulaaya ng'ayagala kudda waka ng'awulira Bulaaya emutamye naye nga talina solution egenda muzza waka? Obadde okimanyi nti abantu bangi nnyo bali e Bulaaya nga Bulaaya ebatuuse wano ne batuuka n'okwejjusa olunaku lwe bakwata ekkubo bagendeyo? Gw'obadde okimanyi nti Bulaaya esobola okkunyiga n'okaaba buli lunaku n'ogenda mu nsonda ey'ennyumba oba eya ruumu w'osula n'otandika okwekwata bw'oti ng'oyagala bwagazi muntu omu ya bw'ati aveeyo akukwateko ku kibegabega akukubeekubeko akugambe munnange byonna bijja kuba bulungi, naye ng'omuntu oyo taliiyo. Gw'obadde okimanyi wano wennyini amanya yenze Shila Adita mu katambi gw'olaba wano eno, wabula ng'ate era nga sponsored by me, wabula ng'ate nammwe aba subscribing edda mbagala nnyo. Gwe oba tonaba kubanga osubscribinga muganda wange nga it's your first time to watch my videos, kyenkusaba beera nga osubscribinga, okwate ne ku notification bell ebeera waggulu. Buli video gye nteekayo ojja kubanga ogiraba oleme kubanga osubwa. Wabula nga gwe ya subscribing edda enkwagala nnyo, gw'omupya osobola okubanga osubscribinga n'akade n'okakwatako so that videos no tezibeera nga zikuyitako. Tolina kubanga ozisubwa. Nteekayo video eza buli kika, njogera ku buli kintu kyonna as long as kyamakulu twetaaga okubanga tukimanya embeera nga enkyogerako, era nga mba njagala mubeere nga temusubwa baganda bange. Omulenzi oba omuvubuka gwe tumanyi obulungi kazannyirizi w'oku internet Arthur Kayima avuddeyo n'ayogera emboozi ey'e Bulaaya. Ayogedde ebintu ebiri e Bulaaya nange muline nennyamira neŋŋamba omuntu w'omulaba nga asanyuka ebiseera ebisinga baba n'ensonga lwaki ono asanyuse. Tasanyuka nti olw'okuba ali mu ssanyu, wabula abaako n'ekyo ekimukaka okulaga abantu nti musanyufu. Abantu abamu tugenda ne tukola ebintu kati kaŋŋambe nga ebintu bye tukolera ku internet naye nga tuyina ensonga lwaki tubikola, tuyina ekyo ekitupushinga okubanga tukola ebintu ebyo. Abamu bakolera ebintu ku internet nga bali depressed, abalala bakola ebintu ebyo olw'okuba balina stress, abalala bakola ebintu ebyo just kwe entertaininga, yeesanyusenga ye omuntu, wabula tabikola ng'abikolera public nti mumulabe. Ayagala kubikola abeere nga yejjako stress. Nina omuntu omu eyaŋŋamba nti ye obutambi bwakola tabukola bantu kunyumirwa oba ye kunyumirwa, ayagala comments z'abantu bamuvumemu. Ye wakola obutambi bwe ng'ayagala kuyomba n'abantu babeere omu nga bamuvuma bamukaayanye, olunaku olwaleero n'oluddako olunaku luzibe lukeese, ye essanyu awo waalijja. Wabula ate edda nali sikitegeera naye kati nenkitegeera. Arthur Kayima ayina emboozi gy'awadde ekwatagana ku Bulaaya, n'atugamba nti ye yakaabako n'amaziga, n'atugamba yeekubagizaako, n'atugamba omulimu gwe yakola yayozanga ebintu ng'ayoza amasowaani 10 n'okwambuka buli lunaku, akuuta amasafulya 10 buli lunaku, nga yeebaka leeti ate ng'akola nnyo. Teeberezaamu ku mubiri Arthur Kayima gw'ayina n'egyo emirimu gyonna gye yali akola. Omanyi amasowaani 10 we gaba genkana? Omanyi okukuuta amasepiki 10 we gaba genkana? Bannange biba bingi nnyo, naddala
ku muntu nga Kayima omulaba ng'omusajja omutini ennyo okalaba nga akatalina maanyi bambi n'olumu n'okasaasira. Kayima ayogedde ku lugendo lwe olw'okutandika okukola obutambi ku intaneti. Ekyo nakyo ne nkitegeera kye kiri kye nabasookeddemu nti omuntu osobola okukola ebintu abantu ne babiraba naye nga bo banyumirwa olumu oba olumu ne baluyomba naye nga tebatunudde kugwe akola akatambi ofudde ku kyokubanga okakola. Tuyita mu bizibu bingi nnyo e Bulaaya. Kyovulaba nze nsiiba nsaba abantu betuweereza ssente zaffe ne tubasaba ne tubagamba bambi we tuba tubaweereza ssente nga tubasabye mubeeko bye mutukolera mubeere ba mazima mubeere nga mutukolera. Abantu abamu they do sacrifice a lot of things, a lot of stuffs okujja e Bulaaya okweyiya. Kayima tugambye nti ye yawaayo miliyoni 3 weddu teberezaamu miliyoni 3 ez'e Uganda ng'ayagala kujja nno kukola Saudi Arabia n'atuukiramu eyo embeera ew'okusulanga wabi abantu baalimu tabamanyi olulimi lwe boogera talumanyi embeera n'ekyuka ebyokulya tabimanyidde si bye ebyokulya byalya bulijjo embeera z'abantu ne zimutabukako n'agwamu omusujja ogw'amaanyi n'alwalira ddala ekyo kye yalwala kye bayita homesick, being homesick n'omissinga ewaka n'ogamba kale singa oba nasigadde ewaka ne sitasanga mbeera eno n'alwalira ddala paka bwe yafuna omuntu omu n'amukwatako n'amugamba teweekubagiza tokaaba toggwamu maanyi weegumye okole bw'onookola n'omanyiira n'okusaba n'osaba omulimu guno gujja kunyumira mukyo ntegeeza ki gwe wena ali eyo muganda wange nze mmanyi embeera gy'oyitamu oyinza okuba okolera mu bugubi oyita mu bugubi ekyokulya kya bugubi embeera gy'olimu mbi buli kimu owulira kikutamye as long as ng'okyayina obulamu saba nnyo Katonda obeere n'obulamu bw'onoobeera n'obulamu embeera eno ojja gisomoka ojja ku overcoming all the problems ebijja mu bulamu bwo olw'ensonga gye bikoma okujja n'ogumiikirizaako gy'okoma okufuna solutions ku buli kizibu kyonna ekigenda okuba nga kijja mu bulamu bwo mbasaba mugumiikirizeeko eno embeera tetugenda gibeeramu lunaku jjukira waliwo ekiseera ekyokuwangula era nga waliyo bannaffe bangi nnyo abajja eno okukola emirimu gye tukola teekako n'emirimu egy'enjawulo nga bo bawangula n'ekiruubirirwa kyabwe nga bakituuseeko. Nsaba okomentingeko vidiyo eno ne komenti yonna gy'osinga okwagala yonna gy'oyagala okomentingeko wabula teweerabira kusubscribinga notification bell weeri beera nga nayo ogikwatako nsabeerawo baweereza amanya yenze Shila Adita embaagala nnyo.